إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فتندو قال الله في تبارك وتعالى مليز وفيه غبيز وفيه byengera bingi byatuwadde jalla wa ala musawo kitibwa Allah asokisa n'emirembe ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatusomesa buli kalungi konna kayagala Allah tabaraka wa taala natulage kube ddungi lyetulina okukozesa lyetulina okuyitamu kubeera ntwesiima ewa Allah tabaraka wa taala okwesiima konna nekusigala kuli eri oyo agenda okugoberera ebyo yamulaga ekitibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Embeera enzibu okubeera mu mbeera enzibu ey'obulumi eriko abagenda okuva ku nkola y'ekitibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama abamugoberera bebeesiimye nga Allah bwe yatugamba: wa in tuti'uhu tahtadu wama ala rasuli illa albalaghu almubin. Ibadallah, baduba Allah bebitibwa balungi, barakallahu fikum jazakumullahu khaira. Saba Allah subhanahu wa ta'ala bakuume ab'obulamu obulungi abawangalizo ku busiraamu buno umusinkane nabo kyekyebbe kyetusinkana nakyo Allah subhanahu wa ta'ala emitima emirungi egiri ku tawhid embeera egenda okuba enzibu abagenda okwesima ebalijja n'emitima gino egya tawhid yawma la yanfa'u maalu wala banun illa man ata allaha biqalbin salim. Musomo gwaffe abaddu ba Allah ebitiibwa mu kulaba fataawa ez'enjawulo ez'abamanyi twakona ku nsonga y'okutayirira. Netulaga nti okutayirira omukyala kya mu ddiini n'obujulizi obuwerako. Netukulaga enjogera Nabi sallallahu alayhi wa sallam ziyaleeta mu ahadithi ez'enjawulo ne mu Madina. Tulaga nti waliwo omukyala yali amanyikiddwa ku mulimu guno, Ummu Atiya radhiyallahu anha, yali mukyala mutayirizi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yamusomesa entayirira enkola gy'alina okukola omulimu guno, n'amulaga okuba nti akwatawo katini nnyo okwawukana ku mbeera ez'enjawulo amawanga ag'enjawulo. Mulaba abasebbeeyi n'ebitundu ebirala enkola ezo ezitali ntuufu. Tulina enkola nyingi ze tujja okukoonako biidhini subhanahu wa ta'ala nga bw'olaba Somalia n'ebirala, naye nga tukyali ku nkola eno okulaga ti nkola gye yasomesa owekitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Hadithi ne tuziraba ne tulaga nti kya sunna kirungi omukyalo okubeera nti akikozesa, n'ebimu ku bye twakoonako ebirungi n'ebirala bye tujja okuba tukoonako mu maaso awo biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Ne tulaga nti enkola eri senga omuntu aba akikoze bubi ebambi nnyo esobola okwonoonera ddala omukyala. Twala ebimu ku biyinza okuvaamu okubeera nti senga ebeekolebbwa bubi, mukyala ayinza okuyingiza obukyafu, bakitiriya ez'enjawulo ziyinza okumuyingira mu kifo kiri, bala ayinza n'okutuuka nga takyasobola kuzaala, obugumba kiyinza okuviirako ekyo nakyo. Oba ne bw'aba nga tagugezeemu naye ayinza okutuuka nga bw'anaaba process eri bw'atuuka mu mbeera ey'okuzaala agenda kufuna obuzibwa nnyo. Oluusi kijja na kutuuka nga yeetaaga kusala kiso, tajja kusobola kuzaala mu mbeera eri. Kisobola okumufunisa obuzibu ku nsekeze mu kubeera n'oluusi mu kufuuyisa mu urinary blood eri ayinza okufuna obuzibu. Ayinza okufuna embeera ez'enjawulo mu mbeera period ze, mbeera ez'omwezi ziyinza okukyankalana. Olw'embeera eno senga ekolebwa bubi, netugamba nti yakwegendezanga Nabbi bwe yagamba omukyalo ono
Atiya radhiyallahu anha bal eyizo okuvirako okubeera nti ekifo kiri omusajja waayitira kiziba kyetwaga kiyitibwa arratqu n'embeera endala nnyingi nnyo kisobola okuleetera omukyalo okubeera nti ayita mu mbeera ez'obulumi ennyo ebiseera ebimu bwe basinkanye ne bbaawe n'omukyalo si wabanga adde afumbiddwa ng'embeera eno baagikola bubi ayinza okusanga obuzibu ennyo ayinza okusanga obulumi obw'amaanyi naddala mu bulamu bwe obusooka mu bufumbo n'embeera endala nnyingi ezwakonawo ku mbeera tulaga nti nkola ya sunna naye erina okutambuzibwa bulungi ku mbeera gye yalagwa ekitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama so ngeri bwe twagikoonako ebibuuzo bingi ebyetoololerako abantu basindika ebibuuzo ebiwerako ku nsonga eno biidhini subhanahu wa ta'ala betujje okuyitamu kimu ku kimu tugende nga tugezaako okubeera nti tubyanukula n'okubeera nti tubitunuulira n'okubyegendereza biidhinillah ensonga eno olw'okwongera okugigaziya obulungi ebadde ina omusomo gumu gwe twagirambulira ne tusazeewo tugyongera emisomo okubeera nti twongera okugirambula n'ebibuuzo bino n'okwongera okugigaziyiza ddala butya bwe tutayirira eba enkola eno engeri kyekolebwamu biidhinihi subhanahu wa ta'ala ekimu ku bibuuzo ekisooka ku bibuuzo bino ebyajja ku nsonga eno olaabuuza nti sheekhe muganda waffe naabuuza nti sheekhe singa mba nze senga nze ŋŋamba tisika sunna enennemye mba nfulumye mu busiraamu gamba senga ŋŋamba bannanga asika sunna naye nze ennemye obusiraamu mba mbuvuddemu ekyoba okoze kye bayita okujeeja n'ojeeja enkola yonna gye yajja naye wekitwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ekyo nno kiba kinene newe kiba kitunga tulaze nti kino si kyatteeka naye okujeeja enkola yonna wootegera nti nabbi yagisomesa n'agiraga kiba kinene nnyo tolaba nti osobola okuliisa omukono ogwa kkono naye n'otajeeja nabbi kyeyalagira sallallahu alayhi wasallama gwe tumanyi nti waliwo omusajja yajja nabbi yamusanga aliisa kkono namugamba aliisa ddyo hadithi eri mu Muslim n'agaana nga kwekuluntaza nabbi sallallahu alayhi wasallam yamusabira namugamba lastata'ta tosoboleranga ddala omusajja oyo teyaddamu kusitula omukono gwe tegwasooka kudda musito lwaki olw'okuyisa amaaso mu nkola eno ya nabbi sallallahu alayhi wasallam tugambe si yatteeka naye ate toyogera njogera eyo si ntuufu ibadallah nga bwe kiri nti eno ensonga ya eri mu mulyango guno ogw'okujjamu busiraamu n'okwogera obusiraamu si busiraamu yeetaaga okulambulako okujeeja kuno mulimu okujeeja ekintu kyonna eky'eddiini nga bukaafiiri ddala ng'omuntu yakhuruju bihi minal milla kimujjira ddala mu busiraamu waliwo okujeeja nga kufuula omuntu oyo kuba nti mwonoonefu alina okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala waliwo kira okulala okujeeja nga kusobola kusuula mu bukaafiiri oba mu bwonoonefu nga kwo kulina embeera bbiri either gamba nti mukaafiiri oba mwonoonefu akoze ekyobwonoonefu ze ziriwo embeera zino mu bufunze ennyo senga esooka ng'omuntu naamulwako nti mukaafiiri fama kaana minhu istihza'an billah aw bilqur'an aw birrasul fahuwa kufrun senga oli ajeeja Allah n'ajeeja ayati za Allah qur'ani ajeeja Allah subhanahu wa ta'ala n'ajeeja qur'ani ayati ez'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala n'ayogera aya takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada ne aisfanako bwezityo yinazituuka kunaga ati Allah gambe gulinza okuba gwe ayinaga ati yali bagwiriddeko ng'alaba zaakuzannya n'abijeeja n'amateeka ga Allah amalala ag'enjawulo oba omubaka sallallahu alayhi wasallam n'amateeka ge yajja nago fahuwa kafirun oyo nabeera mukafiiri oba bukafiiri bwe nnyini era abamanyi obusiraamu ekyo bakyegattako mateeka ne gajja okuva ku nabbi sallallahu alayhi wasallam gajja okuva ku Allah
yena bijeja najeja Allah najeja mbakawe najeja amateeka ge bajjanago abanyi bagamba ya mukafiri nga watu ya ayri mu suratu tauba Allah jiyatulaga wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الله سبحانه وتعالى يترجم آيزو مجينا من كتابه بيا تفسير قال ابن جرير الطبري إمام من التفسير إمام وابن التفسير ابن جرير رحمه الله يلقى حديث عبد الله بن عمر كيف يتمنى يتوانفو basajja baayogera bali mu lugendo bagenda ku lutalo bagenda kulwanira ddiini nende boogera ku nabbi sallallahu alayhi wasallama ne basahaba bamwetolodde abanene nga bigambo byakutwaliriza ku mboozi lugendo batambuliriza lugendo omu ku basahaba n'abagamba nti muli bannanfuusi bye mwogera ngenda kubituusa ku mbaka sallallahu alayhi wasallam nafa kiwanvu naye basajja bano bajja eri nabbi nga Allah yamutusizaako dda amawulire bye byayogedde bajja beewozaako naye nabbi yabasomeranga aya zino Allah amugamba wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab tubadde mwana watu tuze mboozi kutwaliriza tubadde tukitegeeza bye twogera ku nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab yamugamba wagambe qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ku Allah n'amateekage bakage yajja nago ne kumbakawe kumusagira byemujeejaamu awo mbu tusaagamu mboozi Allah subhanahu wa ta'ala namugamba nti la ta'tadhiru bagambe tebeewozaako qad kafartum ba'da imanikum bamaze okuba musiraamu bakaafuwadde manyimala okuba nti abadde bakkiriza nga Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bereka ku aya y'abantu abo ekituufu nti baali basiraamu naye ekyo kye baakola ne kibubajjamu bakola bingi ne beegayirira abamu bajjanga nga basika kuŋŋamya beesika kuŋŋamya nabbi sallallahu alaihi wasallam nga nabbi abagamba kimu la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum baka Allah subhanahu wa ta'ala yamana abaddiramu kuba abalongoosa ne batereeza ne beenenya olutuufu inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifa bi'annahum kanu mujrimin Allah subhanahu wa ta'ala nga betulaga mu ayezo naye abantu bano kujeejo bagamba tubadde tusaagamu busaazi sikitegeeza kati obusiraamu tebulimu kuzannyiramu mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala kivola nabi Musa alayhi salatu wassalam kiyagaba banu Israila n'abeewuunya inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa Allah baragide bane bagamba nti hao tusaagisa kuzannya mbuzi nabi Musa n'abagamba a'udhu billahi an akuna min al-jahilin tekingiriza Allah okubeera nti mbeera mu abatamanya ababuyabuya Allah ayogedde tugambe nti byakusaaga mu busaasi kati tebirimu kuzannya ddiini ya Allah kituufu eno wadde sunna kubeera nti omukyala akikola naye tokijeeja kisobolera ddala mwanattu okujja mu busiraamu nga sika sunna naye ebyo kati n'ojeeja n'ebyo byajja nayo nabbi sallallahu alayhi wasallama kiba kikugira ddala mu busiraamu embeera ey'okubiri ye muntu okubeera nti ajeeja omuntu tamujeeja lwa ddiini obula omuntu ali awo mu musiraamu n'amujeeja mu mbeera eyo ebikolwa bye n'abeera nti amujeeja amuyisaamu amaaso mbeera ekyo oba bwonoonefu buba bujeemu lwaki omusiraamu munno omuyisa bw'otyo ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala yakitugaana nga bwe yatugamba ekitiibwa subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu la yaskharu qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khayran minhunna tugaana okujeeja abantu basiraamu n'abasiraamu kibira n'ekibira temwejeeja gw'ojeeja oyo gw'oyisaamu amaaso ayinza okuba nga mwana wattu yakusinga ayina eddaala ddene eri Allah subhanahu wa ta'ala nga gwe tolirina nawe kito nayogenda ku bakyala kubanga nabo bakirina n'abaddako n'abatulaga natugamba nti oyinza okuba nga mukyala munno gw'ojeeja gw'oyisaamu amaaso
ya kusinga maso ga Allah subhanahu wa ta'ala na kitugana okubera tunyiza abakkiriza bukera mu suratu al-ahzab Allah subhanahu wa ta'ala aya ziyatulaga mbera joino kweyisaamu n'abakkiriza beso okutulaga abanyiza Allah nombaka we innal ladhina yu'thuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adhaban muhina natulaga wal ladhina yu'thuna al mu'minina wal mu'minati bighayri ma iktasabu fakad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina katokirizwa kubera nti omunyiza bonyiza omukkiriza omujerega kumuvuma oba okoze ekyonoone ekinene oba ofunye zambi ddene kakati ekyo nakyo kujeje okulyawo kujeje okulala kutwagala ko mufunze amanyiko bagamba nti kuli ku side bbiri kwe kuba nti ojeje omukkiriza omusiraamu yenna n'omujeja olw'eddiini ye musajja akuze ekirevu bulungi musajja engweze azisitudde bulungi kugamba agoberera enkola ya nabbi sallallahu alayhi wasallam byakola kena omujeja ati bw'obanga omujeja n'ebyo byakola ng'ojeje engoye zino zayambala zakendeeza nti abugwayo obwo n'ojeje embeera eno kirevu kyalina sunna eno n'ogijeja oba obeera bukafiiri bukujja ddala mu busiraamu nga tojeja muntu nga yabula ojeja enkola eno gyalina ennungi kikujjira ddala mu busiraamu kubanga eno enkola si yajja nayo akijja ku nabbi we sallallahu alayhi wasallama yamugamba engoye azambale bw'atyo yagamba omukyala ebikkire bw'atyo gwe n'ojeja omukyala simanya bambadde ayambadde alinga kibaata mumbeera abantu bye boogera ebyo ngeri gyafaananamu n'agirega jilbaabu eyo kakookolo enyamba gyebambadde abambadde abakyala enyamba ennungi n'alabaga bukooko omuntu akola bw'atyo amanyi gwe bagamba nti kimujjira ddala mu busiraamu naye bw'abanga ng'ajeja muntu ono mu nfaanana gyafaananyeemu amulaga nti ono kale alaga nti munnaddiini engoye ziri waggulu nga tajeja ngoye kubeera gwabula muntu ono amumanya alina obukendeevu bw'alina ye n'amujeja olw'engoye zayambadde n'ajeja omukyala olw'enyambala gy'ayambadde ng'amumanya omukyala alimukko obwononefu kati ono buba bwononefu oba guba mbeera si nnungi okubeera nti ojeja omukkiriza wadde kubanga obukendeevu abantu bonna babeera nabwo ye tajerega kikolwa kiri kya nyambala eri abula ajeja muntu nga muntu otyo tekikujja obusiraamu abula obeera ng'ofuna obukendeevu mu ddiini yo buba bwononefu kubeera nti ojeja omusiraamu tekyalibaddewo kubeera nti ojeja omusiraamu ne bw'abeera ng'alina obukendeevu bw'olabye iza okuba alina obukendeevu naye ng'alina emirimu emirala emirungi yotasobola kubeera nti okola tomulamula mu mbeera eyo kubeera nti omukkakkanya manya hadithi empaavu ya Abu Huraira uswa Nabi Daawuda kyafa ekiwanvu ekyo nakyo omusajja yalabanga munne bawangaala naye naye n'amutandikanga buli bw'amulaba omubuulirira dderi Allah omusajja n'agaana tusaba yamulamulako naga ekisajja kino ebuleeyo nkibulidde Allah agenda kwokya omuliro Allah subhanahu wa ta'ala abantu bano babajja mu bulamu bw'ensi ono yalamula kuti wa muliro Allah n'amuteeka mu muliro ono n'amuwejjana man dha alladhi yata'ala alayya ani ono anesitulirako ayingidde mu ofisi etaliiye yalamula nti bano bajja n'abano ba muliro kati ofisi yaffe kulamula nti ono wamujja n'ono wa muliro bya Allah subhanahu wa ta'ala oli bw'aba n'obukendeevu tumubuulire tukyawo obukendeevu obwo ne tumujerega tetumujeja mumbeera efaana kwetyo biidhini subhanahu wa ta'ala kati kino muganda waffe mwannyinaffe kinene bw'obanga sunna eno mu butuufu ogirabye enzito togijeja nti asika sunna yogi la weekulemye okuteeka mu nkola beera nga ogisigala ogiwa ekitiibwa kino ti nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam egiragira naye nga nze nina obukendeevu nga nze sijikoze bukendeevu mulina naye togijeja nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ibadallah ebibuuzo nga etugambye nti bingi naye nga tunnagenda ku bibuuzo kwongera kubirambulula emu ku nsonga eyayitiridde mu bibuuzo ennyo nga tunnayongera biyitamu y'ensonga y'okubuuza kifo ki ddala kye tulina okubeera tutayirira twakiraga mu hadithi ya Mu'atiya radiyallahu anha nabwe yamugamba sallallahu alayhi wasallama ikhfidhi bwe yamulaga Mu'atiya radiyallahu anha namugamba nti ikhfidhi bakuba namugamba ashimmi kwata katini nnyo wala tanhiki tosukka komo fa innahu athara lilwajh
bireetera ekintu ky'omukyala okubeera kifaanana bulungi wa ahda inda zawj era kibeera mbeera nnungi ebeera ya ssanyu batuuka mu kiseera kiri nga alina ebbaawe mbeera ziri ez'omufumo bayingidde mu kisaawe musajja naye afuna essanyu ly'amaanyi tujja kwongera biraga nga tulaga omu ku bulungi obuli mu kutayirira omukyala biidhini subhanahu wa ta'ala naye katukooneko ekifo kino ekitayirirwa kubanga abantu beemulugunyiza ku nsonga eyo naye gye tujja okujja mu maaso tugikooneko ey'okukyalira ensiko nti ebifo biri bye bakwatako ate baga ntutayirira kantu kano kajanjaalo kano si bye tuba tugenda okutayirira ebifo biri bye bakwatako nga bagenda okukyalira ensiko ensonga eyo tujja nayo gikonako biidhini subhanahu wa ta'ala mu maaso awo naye ekifo kino ekitayirirwa Imaamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ayekitoba kiyita tuhfatu al-mawdud bi ahkami al-mawlud ogenda mu lupapula okuva ku 10, 13, 10, 14 ayina ebigobo byalaga nga abijja kumanyi kubayita al-Mawardi rahimahullah nga banyonyola ku kifo ki kye balina okutayirira yagamba rahimahullah al-Mawardi wa amma khafdhu al-mar'a okutayirira omukyala twaga kibagita khafd oba khitan kati bagita khafd olwokuba nti akomukyala tukwatawo katini nnyo saate ekyo omusajja ekiriba kiri kyonna kijjibwako amma khafdhu al-mar'a fahuwa qat'u jilda fil farji kwe kubeera nti ojjako tukayite akabiri tukayite akantu akatini ennyo ku kifo kino ekiri mu bifo biri ebyekyama eby'omukyala fawqa madkhali dhakar wa makhraji al-bawl n'agamba akantu kano ketutegeeza kaliriddawa kali waggulu omusajja wayingirira n'ekifo kino ekifulumamu omusulo kati waggulu akantu kano we kali ala asli annawa ku kikolo kyako akantu kano kalina tuziyitenga branch ezikavaako ebbiri naye ekikolo kyako kye tukwatako kuba ekifaananyi ekyokulabirawo okukijjayo bulungi nga bw'olaba enjovu eno erina amatu gano g'olaba neeba ne kino kyekwasa obanga mugamba mu kulya bakwata kino kiwanvu n'ekyo oba ofuna ekifaananyi ekyo tinaakantu kano bwe kafaanana kakati kino kyekikwatibwako ekyawakati kino kisobola osituka wayukhadhu Sheikh n'agamba rahimahullah wayukhadhu min aljilda almusta'aliya duna asliha tukwata ku kintu kino ekiyitamu ku kikolo kyakano akantu kajanjaalo kano abula si konna nga ekyo bwe tuzze tukinyola nti si konna enkola si ntuufu n'obubi bwe twalaba obugirimu kajja konna abula kikola kino ekiyitamu kyetu kyekyo akati embeera eno abakyala baawukana era Sheikh Albani rahimahullah bwe yaranyola ku mbeera eno yagamba abakyala babeera mu nsi ezookya ennyo oyinza osanga ekifo kino gye tugambye nga kisitufu abali mu mbeera ensi ezinyuguga n'osanga olusi nga kiri wansi kati omukyala omukugu omutayiriza omulungi atunulira omukyala mulimu oyinza tuyalaba nti butuufu ekifo kino tekivudde kiri wansi si kisitufu naga nti ono tekijja kuba kirungi kumutayira atayira mu myaka ng'ena 5 mu mbeera eyo kati walanga ekifo kino mu butuufu kiri wansi agati tujja kikwatako naye bw'alaba nga ekifo kisitufu kyagambye nti wayukhadhu min aljilda almusta'aliya akaliba kano akaba kasituseeko ke kakwatibwako akatini ennyo n'omukyala ono omukugu asobola okukola omulimu guno wabula si buno bwe tugambye obubeerako branches obuvaako la akwata kali kennyini kalina okubeera nti ajjako nga bwe yalaga Imaamu al-Mawardi bigawo bye yaleeta Sheikh Imaamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah mu kitabo kye Tuhfatu
الودود في أحكام المولود bangi abalaga ensonga ne bagikatiriza n'ekifo kino kyenye kitero kwabamu kyabatabudde nnyo ekifo kino kyekiriwa ddala ekituufu. Naam, omumanyi omulala bw'ogenda gwe bayita Abu Hafs rahimahullah, gwe bayita Sirajuddin al-Hanbali ad-Dimashq, ekyo bakiyita al-Lubab fi ulumi al-kitab. Bw'ogenda mu kitabo ekyo n'ebigambo ebyo yabiraga bulungi, n'agamba wa amma khitanu al-mar'a, okutayirira omukyala, fashafrani muhitani bithalathati ashiya. N'agamba ekifo kino eky'omukyala, private party ye, tuziyite enzigi bbiri. Naam, katubiyite ebisenge, katubiyite ebisenge bibiri. Ekifo kino eky'omukyala, private party eno erina ebisenge bibiri, n'ebisenge bino bibiri birimu ebintu, birimu pasi 3. Ebisenge bino ebibiri tuyinza okubiteekululamu emirundi 3. N'agamba gye giriwa ng'atunyola omumanyi ono rahimahullah, yagamba thuqba fi asfali alfarj, alina ekituli tujje kiyita biidhinillah, alina ekituli ekisooka wansi wa private party eno. Ekituli kino wahuwa madkhalu dhakar. Bwe baba bagenda mu kisaawe nga bagenda kusamba, musajja kyalina okuteebamu, kyalina okukozesa eggolo ye bw'aba agenda okuwandiika, kyawandiikamu kyekifo ekisooka. Era ekifo kino wa makhrajul hayd, omusaayi guli ogw'omwezi gwe guyiteera, walwalad, n'omwana waayita, kyekifo ekyo n'ebibeeramu. Musaayi guli ogwa hayd nifaasi oguyita omusajja waayo, n'embeera ezo zaalase omumanyi ono Abu Hafs rahimahullahu ta'ala. N'agamba ekifo kino ng'akiteekulamu, tugambye biringa bisenge. Ekisenge kino tukiteekula emiteeko 3 kuva wansi etandikidde ebyo bino ebiriyo. N'agamba ekirala wa thuqbun ukhra fawqa hadhihi, bwe tuva ku kituli kino waliwo ekituli ekirala kyekiriwa. N'agamba wa huwa makhraju albawl la ghayr, kyekifo ewafulumira omusulo, tewali kirala awo kiyitawo. Kino ekifo kifulumya urine, musulo gwokka, tewali kintu kyonna kiyitawo. Kifo ekisooka kulaza ebiriyo waggulu wa kifo kino waliwo ekifo nga kifulumamu musulo wokka we guyita, era kyokka kyekiyitawo, tewali kirala kifulumirawo. N'atulaga ekifo ekirala rahimahullah, wa fawqa thuqbatul bawl, waggulu wa kifo kino ekiyitamu omusulo, mawdi khitanuha, wewali ekifo ekirala kino ewali akajanjaalo kano akatayirirwa. Wa huwa kajilda, kalinga bw'olaba kabiribiri, kajanjaalo bw'oba okayita mu mbeera eyo gy'omanyi, raqiqa, kabeera kagonvu tekakaluba, qaima, mayongera kakunya embeera gye kafaanamu, embeera gye kabamu nga keesimbye. N'akulaga embeera gye kafaanamu rahimahullahu ta'ala. Mufunze n'agamba wa qat'u hadhihi aljilda huwa khitanuha, okusala ku kanyama kano kwe bayita okutayirira, oba ke kanyama kalina okubeera nti katayirirwa. Kanyama kano ke kalina okubeera katayirirwa, nga bwe tunyonyodde Imam Ibn al-Qayyim watulaze mu kitabo kye ebigambo 2, n'atulaga nti asulu yaako yebeera etayirirwa rahimahullahu ta'ala. Manyi bangi bakiraga bogera mu bahru ar-ra'iq ekya Ibn Najim al-Misri rahimahullah, n'ensonga emu yagiragira n'alaga ekifo ekyo, nagamba khitanu al-mar'a mawdhi'u qat'i jilda minha ka'urfi ad-diq fawqa al-farj, wa dhalika li'anna madkhal adh-dhakar huwa makhraj al-maniyyu. N'akulaga nti ekimu kyeyongeraku kyetayogedde wali, n'amazzi gali agazaala, era kyekifo kino gye gayitamu ekisooka wansi. Omusajja kyayitamu, omusaayi gwe kye guyitamu, omwana waayita
nebifaana ko webityo yembeere naga kifo kisoka nakulaga naye ngabo tunyonyodde bigambo bino ebe Abu Hafsi rahimahullah ne ibn Najim nebye mu byanyonyodde byalaze madkhalu dhakar makhrajul bawl كإحلال الرجل نقى وبينهما جلد رقيقة يقطع منها من الختان حصل أن ختان المرأة نبي لبيالا بإذن سبحانه وتعالى وتحت مخرج البول ما مدخل الذكر بالنيل بتنين يده نبي الزمو كل قام مشتبه جتنو رحمه الله تعالى نكتجي زانتي اكفيك تايوا يشنوك تيجي نزام مبيريو mulimu mukyalo na bagumanyi omukugu kubeera nti agwegendereza ogukola mu nkola entuufu etagenda kubeera nti omukyalo emuwa obuzibu etagenda kubeera nti omwononera embeera ye biidhinihi subhanahu wa ta'ala katongereko ekibuuzo kimutumalirize biidhini lebira bijja kujja musomo gwaffe ogunaddako biidhini subhanahu wa ta'ala ekibuuzo kino kya muganda waffe eyalabye nti embeera eno yagambye nga nzibu nnyo yakwegendereza n'abasajja abamu mulimu abantu abatamanyi kubatayirira bagenda okutuuka eno baga nti yatomera embuzi yatomera endiga mirimu tasobola kugitambuza bwatuuka mu kisaawe kati n'omukyala naye bwe kibanga bwekityo bwe kiri kale ku musajja aga nti bwe kiba oyo omusajja kyatteeka tumanye ekyo nga bwe twakinyonyola naye aga nti wagisebwagira sunna waki tetubivaako naye ngirekera ddala omulimu guno muganda waffe Ahmad Miro omulyamamba yabuza ekibuuzo ekyo era amakibuuzo ekyo mukwanukula nti mwana wattu singa tugamba nti okozesa eddagala oli akozesa eddagala n'atalikozesa bulungi obuzibu tebuba mu ddagala oli bamugamba olina okumira eddagala bwoti ne bwoti era atalikozesa bulungi n'alimira emiraye tugenda okulaba afunye obuzibu kati tetunenya eddagala tunenya muntu ono nti eddagala lino watwena dikozesa bwoti era eddagala tetuga twene temuddamu kulinywa gundi yalinywako n'afuna obuzibu bwe buti eddagala mulirekera tetugamba bwetyo tunenya muntu ono eddagala singa tuyalikozesa kakati kyekimu ekyo bwe waba bakozesa obubi ne batayira bubi omusajja n'atuuka nga takyasobola kutambuza tetugamba nti ebyokutayirya la kyo si kituufu kati n'omukyala bwekito oba nga ofuniseewo omukyala kino waffe tekiri common kizibu tekirabika ne bwe kibanga abakyala bakisaddemu amaanyi osobola okufunayo gurupu y'abakyala efunayo abakyala bwe bati ne bagenda ku bakyala abakimanyi obulungi ne bakuguka mu nsi zino ez'abuwalabu abakirina bakitegeera ne tukomawo enkola eno bwe tutegeera nti ya busiraamu ne tugiteeka mu nkola ekisoboka kagali tetunenya nkola ento waliwo gwe bakikola ati enkola ne bakikola ne bakyonoona nti eddagala olwokuba eddagala lino lye tugambye tedaga tetuddamu dikozesa la kyo si kituufu ekituufu kyakutereeza kakati waliwo abatatereeza kutayirira nti olwo tukugjewo la tulina okunoonya enkola entuufu eri ku njigiriza y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yeeriwa singa tunaagikola tugenda kubeera nti tufunamu obulungi twesiima maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kale kitujjisawo sunna gati nze njireke sirigikola kubanga ejjafuna embeera bwetula kale abantu ogenda bagaana okujjanya abantu gundi yanywa eddagala ne limukola bweriti eddagala tetuddamu dikosa nedda ekyo si kituufu ekyetaaga okutereeza buteewo tunalikozesa mu mbeera entuufu ennungi ejja okubeera nti etugasa etayinoona mbeera zaffe biidhinihi subhanahu wa ta'ala nsonga ffe kukyagenda mu maaso kyagenda gwongerako tulabe n'embeera ezimu endala mawanga ag'enjawulo enkola gye bakola etali ntuufu eyawukana ku nkola eno n'ezimu ku mbeera eziri waffe biidhinihi subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum jazakumullahu khayri ebibuuzo bikyaliwo nabyo tukyayongera okubeera tubiyitamu ku nsonga eno n'okwongera okugittaanya biidhinihi tabaraka wa ta'ala barakallahu fikum wajazakumullahu khayra waffaqakumullahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibbuhu wa yardah